Badde akazigizigi era yabadde amasanyu nga tuli wali wa Pastor Wilson Bugembe. Praise God, praise Jesus, praise hallelujah. Ati no munnange kunyumiza ki naddala omuntu wasanga ebizibu ebyenjawulo atandika okuba nga abako waddukira abamu baddukira mu masawo abamu baddukira mu church. Kati emboozi gye ngenda okuwa it's an exclusive nze kanze kabamu ku bagiina. Munnange nno kyaliwanga amanyiddwa nga Dayana Nabatanzi. How are you doing? Kulika ye Dubai eddoboozi lyateredde nakulabye ku set twadde ku set eggulo nga tuzannya nga tukola firimu zaffe and I was happy nga womanyi n'ekibozibozi kye twanyumiza sigenda kigamba abantu kimwe kati otidde nga inakusuubiza sigenda kigamba abantu because zimanya amazima. Pastor Wilson Bugembe munnange ng'avaayo nga asumula emboozi nze naye simanyi Pastor Wilson Bugembe omanyire Dayana Nabatanzi first of all takukyazangako ku TV yo naye engeri gyewayogeddemu ku Dayana Nabatanzi anyway munnange nno mulowooza Dayana Nabatanzi teyakubira Pastor Wilson Bugembe akasimu amusabireko ku bizibu byayitamu. Ego tuba tuli mu church tuli mu hallelujah ozana Yesu ekitiibwa kikusaana ntuddawo nze mpuliriza njiri ngamba Pastor Sumula Pastor ngagamba munnange njagala okwebaza omukyala amanyiddwa nga Dayana Nabatanzi konze wangi alo nengamba kansirike njagala omwebaza kuba omukyala oyo mukyala wampisa nengamba okay tudda ku kyawo era njagala okumwebaza because omukyala oyo omu ku bakyala bensinga okuwa ekitiibwa wano mu ggwanga Uganda Pastor kituka ku nsonga era njagala omwebaza kubanga nga yemulaba kati Dayana kimanyi mwagala olugambo awulambwamu mwagala olugambo Pastor nga yebaza Dayana Nabatanzi olw'ekikolwa kye yakola ekyokuba munno ye byonoono ebyabaawo yasirika era munnange wenjogera Dayana Nabatanzi emaze dde okuba nga ayatula manyi Dayana abadde mukyala mukatuliki era nga famire gyamuzaalamu no si mukatuliki mukristaayo Protestants era nga family mu bamuzaala bantu ba kigambo kizibu nakyo kyakwogera bakristaayo kati munnange ng'ayogera nti Dayana Nabatanzi amaze dde okwatula obulokozi era yeebaza Mukama olw'ensonga mbuno amuyambye okuyita mu bizibu by'omugagga Lwasa newankubadde omugagga Lwasa abadde amusibyeko olukongoolo ng'amwogerera ebiwanvu n'ebimpi n'ebisukka ku byadde alowooza era munaye Pastor Bugembe namuganga emanyi muno nze ndi pastor w'abaserebu Dayana Nabatanzi twamiitize ne tusabamuko essaala twogeramuko era njagala okusinga abawala bonna mwenna mwemulatinga Dayana Nabatanzi embeera ze ekikula kye because she's wonderful, she's beautiful. Era Dayana Nabatanzi abantu tulinawo crush yo Dayana Nabatanzi Emma akwegomba nnyo kubanga Emma yagala nnyo ebiwala nga bikola ku TV nga byeruyeru ate nga birina kabina so Emma akwegomba nnyo nja mukuleetera lumu by the Emma I'm promising kino nkikusuubiza ku national TV ngenda kutwala meeting e Dayana Nabatanzi omuwehaga okakkane kasonsuza ntogenda kubba amacupa kubeera mu mpale yonge ekyo kasito kinsuubiza ngenda kutwala omu meeting ngenda mukubira essimu tujje mu meeting by that namawadde bagamba nti Dayana avuga Prado kati amawulire ngenda njaba buli motoka ya Dayana entuufu gyavuga because nze eggulo nagirabyeko nga ndi naye so munnange era nyange njagala okutwala mukisa guno by the ladies act mature. Well, Dayana Nabatanzi, she's not really mature, but she acted mature. Everyone expected Dayana Nabatanzi to come out and shout and say this and say that and wolokoso and poporopo, but Dayana Nabatanzi didn't. Oshegede. Dayana, that was a good step for you. Walaze maturity, wabakubiye level, walaze level, my friend. Oshegede. So walagire ko dala until no, this is what it is. Yeah, this is how we do it. Ng'omuntu akwatakinze you just keep quiet nomuleka n'afaafagana n'ebigambo bye n'abikyusa n'abirya simanyi namugulira emmotoka simanyi namuzimbira namukolerako edda ayagala nnyo apartment simanyi ate okuzaala simanya biki man look at yourself oli musajja mukulu you don't bombo yot anyway Dayana Nabatanzi ne Pastor Wilson Bugembe kyonna kyekirinze nkibaagaliza ate ne Pastor Wilson Bugembe ngeri gye bavuddeyo n'ogamba nti women is doing n'abakyala bo celebrating n'otandikira ku side ya Dayana Nabatanzi n'ojja mbali abala ate awo nokyakabinyo kati kasooka tulabe ku Pastor Wilson Bugembe ng'ayogera ku nsonga za Dayana Nabatanzi eggulo mu church wali ku worship house then tukomo tugenda kuba tugenda mawuli amalamanyo my name is One the King himself towerabira kyembagamba bannange bikana ku kyembagamba abateekamu akasente bannaffe abaselebu Jazz Studios nga nwasange wali enankulabye Prime Tower Complex owenyinyina okubitala bwotukawo bakubire ku zine namba wamanga 0777 oba 073 02 340 oba 070107 oba not 7 not 2 10 bajja kuba bakutuusako services zaabwe ate nga basindika kati nekyetuyita bulk SMSs. Bulk SMSs kwe kusindika messages mu bungi kitole nosindika message emu negenda mu ggwanga lyonna
ezo message muza ng'olanga business yo ng'olanga omukolo gwo oba ng'oyita abantu bajje mu meeting z'embagayo oba z'okwanjula. Nze Kabaka Smith, subscribing wansi awo ate tugende mu maaso n'amawulire amalala mangi nnyo, tovaako. Troubling the whole of Israel, and everyone is awaiting for your judgment, my Lord. Speak. King Solomon is ready to listen to your disagreement. King Solomon, my Lord, this woman is a thief. She stole my baby. She killed her own baby. Now she's claiming the living baby is hers. But the baby is mine, my Lord. Long live my king. The living baby is mine. No! The dead one is yours. You are a thief! And the baby is mine! No, the baby one. My Lord! Yes, and I'm sorry. No! What is the matter? This woman says the living baby is hers. And this woman says the living baby is hers. Kati ani nyine mwana omutuufu? Kabaka wange. No, my Lord, the living baby is mine. Okusilika. She killed her own baby. You are a thief! Siri mubiyenza muyina wange. King Solomon, the baby is mine. Okay. Guard number 1. Yes, my king. Bring me a sword. My king. And I'm going to do like this. I'm going to cut off, I'm going to divide the living baby into 2. Buli mukazi agenda tuwalako. No! Please, my Lord, give her the living baby. Kabaka oli mugezi. Please! King Solomon, don't kill the baby. Mujje kabaka. My Lord, give her the living baby. Let the baby live. Please. Okay. I know what to do. God, bring here the living baby.
and I'm going to divide this child into two. This woman is going to take one side, and this woman is going to take one side. My love, please. Let the baby live. King Solomon, don't kill the baby. Give her the living baby, please. Don't kill him. She's a thief. Okay, I know what to do. Guards, give the living baby to that woman. Is the true mother. Thank you, my king. Thank you for pardoning me. Thank you, my lord. And now, guards, Yes, my lord. arrest that woman. Thank you, King Solomon. Thank you for pardoning me. I praise you, my king. Thank you for pardoning me, my king. May you reign forever. Thank you, man of faith. Thank you, my king. Kabaka Sulemani taliiwo kukutaasa naye kabaka Yesu yemerera nangirira mwenna mayumba gammwe abali ku NBS abali ku online abali ku Facebook nangirira buli muntu sitani gwabadde abbidde obulamu bwe yakuwa sirimu yakuwa kansa yakuwa korona Yesu agenda kutaasa olwaleero nsabira omuntu nga olina amaanyi andika emikono amaanyi ga Katonda. Behold the power of God, the wisdom of God. I release you from the bondages of the enemy. I speak that the wisdom of God shall deliver you from every bondage. I command life into your bones. Let my microphone speak better, please. I pray for you all over the world. Somebody say, Jesus! You are my judge. You are my king. Deliver me from Satan and his demons. In Jesus' name, I pray. Amen. You may have your seats. Now, a few things I learned. This woman, if King Solomon was not on the throne, her baby was going to be stolen forever. Thank God King Solomon was king. You know why? I want to give you 5 things I learned from this story. Ebintu bitaano. Ekisooka Katonda yeebazibwe nti Kabaka Sulemaani yaliyo mu lubiri. Kubanga bandikaayanye paka enkya. These women were to argue until the next days. Taata waffe bwe yafa, When our father died, buli omu yafuuka mukulu. everybody became the elder of the other. Imagine Uganda nga tewali president. Oba omwagala oba tomwagala. Imagine Uganda nga tewali president. Imagine our country without the president. Kyolaba Judges 21:25. Kyokolabe ekyabalamuzi 21:25.
egamba nti waliwo ebiro nga Isirayiri terina kabaka. Bible says there were days when Israel had no king. Buli muntu ng'akola ky'ayagala ali ku projector. And every man did that which he thought was pleasing in their eyes. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his eyes. Imagining nga kabaka taliiwo. Imagine if there was no king. Ono omwana baali bamubbidde, omukyala baali bamubbidde omwana. This woman was to lose her baby forever. Naye kabaka ku luno yaliyo. But thank God this time the king was present. Bannange, nange nabeerako mu bulamu nga kabaka Yesu taliimu. Bakuloga, bakutuga, bakubba, ofe ebitategerekeka, basobola okusuula eddalo, basobola okubeera nga tozaala, ebintu nga byekyanga, naye kabaka Yesu aba gy'ali. The King Jesus is on the throne. Abantu abafaanana ddala, imagine ennyumba omuli emmese nga temuli kapa. I want you to imagine a house where there are many rats without a cat to eat. Ziyinza okweyaga. The rats would celebrate all days. Naye bwe ziwulira nti baleese kapa, But the moment they learn of the presence of nga God, zitandika okudduka. the rats start